po jako akawuwo. Twagala gwanga ddamu, twagala bantu balamu. Bukyanga kirwadde kya COVID-19 kibalukawo era ng'amawanga gasinga obungi gamaze okukirozaako. Ekitongole eky'ebyobulamu mu ggwanga kyavaayo ne kirabula bannayuganda okwongera ku buyonjo bwabwe naddala nga banaaba mu ngalo era nga kino kyalagirwa okukolebwa ne mu bifo eby'olukale ng'obutale, zipaaka z'ebidduka wamu n'ebifo ebirala. Kyokka kino kyalimye okuteekebwa mu nkola mu bifo ebyenjawulo ebiwerako eruwero era nga wanjawala ebifo by'olukale ebinaaba mu ngalo tebiriiwo. Mu mbeera eno Najjuka Prose wasinzidde n'agaba ebidomola mu butale obw'enjawulo ebbombo Ziroobwe kikyusa n'awalala ng'ekiruubirirwa kye kwe kulaba nga bakolerayo basigala nga balamu. Ono ategeezezza nti ekirwadde kino kya bulabe nnyo ekisaana okwegenderezebwa nga y'ensonga lwaki akoze kino kubanga eggwanga litaga abantu balamu bye bajja okusobola okwekulaakulanya. Nzize olwaleero okulaba nga twogera oba nga tukubiriziganyizibwa oba ffenna ng'abakulembeze tubakubiriza okunaaba mu ngalo. Akawuka ka coronavirus COVID-19 kaddala era katta, naye olwaleero Ministry of Health yavuddeyo netulabula ku biki bye tulina okwenyigiramu okulaba nga tukaziyiza. Twogeddeko n'abo abagenda okukozesa ebidomola bino ebibaweereddwa ne bagamba nti ekibakoleddwa kikulu nnyo ekigenda okubayamba okwetangira coronavirus. Era ffe twerabirira wano kubanga teri batufaako ne kansa yadde etufaako tujja bujja ssente. Bulambulu kyabulamu ffe twefaako naye ka tuyenza okulaba ate nga yo ng'omuntu omu nga yono ate yate naye banga yate yatuyambe n'atukwasiza naye atwetaaga. Netusobola okuteekawo abantu banaabira okuyingira akatale ate hono kyakoze tukisanyukidde nnyo yehono basoose okulaga nti alumirirwa obulamu bw'abantu era tumwebaza nnyo. Ira bulungi ku lw'ekidomola kino kibatuleetedde ekyokunaabisa engalo okutuziyiza endwadde zino ezituyingiddemu. Tugenda kikozesa nga tunaabisa mu ngalo nga twekuuma bulungi endwadde zino obutatukwata. Tusennyo nnyo okulaba nga Prosi Najjuka atuleetedde ekidomola ekinaaba mu ngalo ekya taapu ate ekirimu eddagala okututangira obulwadde bw'obwafu obwa coronavirus. Yeebale nnyo yeebale. Mu kiseera kino abakulembeze ku mitendera egya wansi tebannavaayo nnyo kwenyigira mu kumanyisa abantu ebikwata ku kirwadde kino ekirese abangi ku batuuze emabega w'okumanya. Atufuddeko nnyo ndese ekidomola wamu ne sabbuuni okulaba nga tuteekamu amazzi nga tunaabanga engalo buli kadde buli kaseera okulaba nga twewala akawuka. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Twagala bantu balamu be bajja okusobola okukolera eggwanga lyaffe, be bajja okusobola okukolera famire zaffe.